Atiddwa ye Prose Namaganda abadde atemera mu Gy'okulu 36 nga kigambibwa nti ono abatemu baamuzinduukiriza mu maka ge ku ssaawa 3 ez'ekiro ekikesezza olwaleero ng'akomyawo awaka okukyusa engoye addeyo ku mukolo ogw'okwanjula ogwabadde ku kyalo gye yabadde akedde okugenda. Okusinziira ku batuuze, omugenzi abadde yakasenga ku kyalo emyezi 3 egiyise okuva ku kyalo Katwe Mateete Town Council mu disitulikiti y'e Ssembabule gye yali awangalira mu kusooka. Yavuddeyo najjana tusengoyo banajja okumunono nasanga abakozi bamuse nadda ku mukolo kwe twabadde n'agamba omuntu wange akoze eki bamuse era omukolo awo gwakomye ettemo lino tutyese bubi nnyo kubanga abatuuze bwe batyo balaze okutya olw'ettemu lino era ne bawanjagira abakuumaddembe okuzuula abatemu. Tuvumirira nnyo abantu abakozesa ebiragalalagala kubanga betulowooza nti be basibukako kino ekyokujja okutirimbula abantu mu ngeri efaanana bweti kubanga omuntu ne waba akunyiiziza nga alina kye yakusobya oba mukazi ng'oli musajja nga yakubba ssente oba ne mwawukana mu butali bulungi ng'omutwe gwo gutegeera bulungi tosobola kujja kusanjagga mukazi ono bwoti n'omufumita ebiso. Omukazi aba munafu taba n'amaanyi mangi omukubye ennyondo olinga alwana n'omuntu alina pikipiki nti wa bodaboda ennyondo temumaze omufumisa ekiso n'ebyendo obiyiye obitadde wabweru. omutuuze waffe abadde yakasenga mu kitundu watiddwa mu ntiisa ey'amaanyi. Tuvumirira entiisa eyo nga ffe abakulembeze b'oku kitundu omuntu okumutta mu ngeri eyo nga tewali nsonga gy'owadde. Tusaba buli muntu yenna asenga ku kitundu yeyanjule eri mu mateeka oba mu bakakiiko k'ekyalo. Ssentebe w'ekyalo kino Maliko Lukyamuzi agamba nti amawulire ag'okufa kwa mutuuze munnaabwe gabasanze ku mukolo gye babadde nabo kwe kusambyasambyako wabula kyababuuseeko okutuuka nga ddala munnaabwe ze mbuyaga ezikunta wabula nga ne gye buli kati tebamanyi nsonga eyamusizza. Ne batemula omutuuze waffe mu kikangabwa ekyenjawulo kibadde kirudde okubeera ku kyalo kyaffe ekya Nsoloolo naye twafunye ekizibu ekyo atemudde omuntu abategedde saze mu kayumba ke ne bamutugumbula bagenza okujja ng'abantu yafudde dda naye tusaba abantu abo beddeko abakola omutima omubi ogwo okusobola okutta abantu baffe mu ngeri y'entiisa ennyo. Meeya wa Kagologolo Town Council Alex Ssekigudde avumiridde ebikolwa eby'ettemu ebyeyongedde okweyolekera mu Bukomansimbi nga kino akitadde ku bavubuka abasusse okukozesa ebiragalalagala era n'asaba abakwasisa amateeka okubayambako okulwanyisa omuze guno. Famire ey'omuntu eyattirwa omukyalo ono eyatiddwa abaana be nga bakyalina bato ne bamulesaawo kusooka nti be butakanya tetizo sawa zino tetumanyi lwaki kyakoleddwa naye tulina okukkiriza kwesiga mutujja kukola ki kukizuula eyakikoze n'ensonga lwaki kyakoleddwa naye nga wadde tetunamanya lwaki kyakoleddwa tuvumirira ebikolwa eby'obutujju eby'obutemu kubanga tebikkirizibwa mu mateeka ate era tebiwa solution solvinga kizibu kyobadde nakyo. Dickens Tulinawe nga yakulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu disitulikiti y'e Bukomansimbi asinzidde wano n'akubiriza abatuuze okuddukiranga mu b'amateeka nga bafunye okusowagana ne bannaabwe bakomye okutwalira amateeka mu ngalo nti kuba kimenya amateeka. Nti bw'obanga olina obuzibu n'omuntu yenna oba obutakwa oba nsonga ki oba nsonga ki twala ensonga ezo mu mateeka gabagonjoole oba gakwate ku muntu oyo gw'ovunaana kusinga gwe okutwalira amateeka mu ngalo n'ogamba nti gwe Katonda w'omuntu oyo obulamu bwe kokole ki obusaanewo kibi nnyo. Amyuka RDC w'e Bukomansimbi Joseph Luwagga agumizza abatuuze n'ategeeza nga abakoze ekikolwa kino essaawa yonna bwe bagenda okukwatibwa bavunaanibwe mu mbuga ez'amateeka. Bakola ku bali abaali basaddaka abantu mu ggombolola y'e Bukango ne tubayigga bonna ne tubamalayo noono eyakoze obulumbaganyi buno era n'atuusa obutemu ku mukyalo ono ne tugenda kumuyigga era tujja kumunoonya tetugenda kussa wansi mikono gyaffe oba bikolwa byaffe paka nga tukutte omuntu oyo
twagala okukakasa abantu baffe tugenda kukuuma ekitundu kya disitulikiti yaffe y'Ebukomansimbi. Naye era njagala nga bwe tubadde tutambula nga tukyalira buli LC nga tubasaba nti mutukolere obukiiko obuyambako mu kulawuna obudde obwekawungi. Lusiba Muzaffaru yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.